أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الله جل جلاله tumwebaza olwebaza olw'ensusso nga tuyita mu bigambo omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yatuyigiriza ebiraga nti bwe tuba tubyogedde tuba twebazizza. Ekituufu era nga tuba tusiimye nga omuntu wa bulijjo nze naawe tetusobola kuyiiya buyiiya bigambo byebaza mukama waffe ne tuteeba oba ne tutuukagana n'omulamwa. Kyova olaba nga jjajjaffe Adamu alaihi salaam bwe yamala okusobya n'awulira nti omusango gumutuddemu ne bamugamba okwenenya n'agamba nze simanyi bagenda kwenenya batya. Gw'olaba ng'ekyangu omusango gunsinze naye okwenenya beenenya batya? Jjajjaffe mulamba yakolebwa n'emikono gya Allah oba n'omukono gwe tabaraka wa ta'ala nga yamukola asobezza, naye ekigambo okwenenya takimanyi, tasobola kukyeyiiyiza akyogere nti bansonyiwe. fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Allah yamala kumuyigiriza bigambo byagenda kwogera amwenenyeze, ng'ate bamuyigiriza biyigirize agamba atya nti agambe nti neeryazaamaanyiza. Bombiriri taata jjajja musajja ne jjajja mukyala nga balina okwogera nti tulyazaamaanyiza emyoyo gyaffe bw'otutusonyiwa, ekituufu tuli ku loosi. Bw'obirabanga singa byabadde byakwenenya nga gwo byeyiiyiriza, wali wandiise olupapula lulamba naye nga lwonna teruliimu makulu oba oli awo. Naye Allah yayigiriza jjajjaffe Adamu obugambo obutono nnyo, fataba alayhi. Naga nti obwo bumala tawuba yekkiriziddwa, osonyiyiddwa. Gw'oyimiridde otya mukola tawuba? Obugambo bwa jjajjaffe Adamu bwe baamusomesa buli mu surati al-A'raf awo, bwe baamusomesa obugambo obwo bukukwatako oba tebukwatako? Oli yasobye omulundi gumu naye nga gwa muggundu, gw'osobezza emirundi kumpi buli lunaku. Olowooza ebigambo ebyo tebikwetaagisa nga tonneebaka? Agamba atya, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabu rahim. Adamu bwe yasobya, gwe munnaffe atasobya weebale nnyo, oli mutuukirivu, nabbi asobezza, gwe Allah yakukola oli smart, bweba simu oli smartphone. Gwe towulirawo nti gwe ate osobya buli lunaku? Ono muzeeyi baamuyigiriza ekigambo ekisookera ddala mu dduniya, ekisobyo ekibereberye eky'omwana Adamu, omukazi n'omusajja, kyekisobyo ekibereberye. Kulya ku kibala Allah n'amwambula, naye gwe nga weeyambula buli lunaku. tiwate kusaanidde
omusajja n'omukyala nga mweyambula ku buli mawuledi, ku buli kasiki, ku buli dduwa. Edduwa eno temuwulira nti mugyetaaga. Bwakwogera dduwa naye ntegeeza lumbe. Nga mweyambula naffi buli kadde, buli wiiki, buli dduwa ya 40 enkeera. Bw'owulira edduwa eyo tekwetaagisa. Allah yamwambula ekyambalo kye yali amwambazza. Mmwe mweyambula mwekka awamu n'okubeera nti oli yalaaja naye nenyenga ebyokwenenya tabimanyi. Bwe towulira nti obyetaaga nga tonneebaka, ayazze ku dduwa osabe Allah, wasuze ogalangatana ne bamalaaya ekiro. Kyokka kati ku makya omaze okunaabajja nabwe otudde mu kidaala. Bibaayo bate bibaayo? Eyasuze ku bamalaaya mu kida ali ku dduwa ku makya olw'okuba anaabyeko. Munda onaabyeyo mu mutima. Eyazze gwe okusaba Allah kitaawo, Allah amuweweerezeeko ebiri gy'otamanyi, kyokka wasuze otiguka na bamalaaya. Ne malaaya yasuze atiguka na gavubuka, kati banaabyeko beetaddeko obukaaya beekube n'obuwoowo, essaawa y'edduwa etuuse. Nga mujonjo badde munda, nga temwambadde. Ekyambalo ky'omunda nga mwakyeyambudde dda. Edduwa eno towulira nti yeetaagisa nga tonnayambala kujja mu ddiiro, nga tonnassaako nkofiira na kitambaala n'akakaaya. Togyetaaga otukule ng'oli mukyafu munda. Alaaba jjajja musajja ne jjajja mukyala baayogera bwe bati surati al-A'raf. Edduwa eno oba okwetonda kuno oba okwenenya 23 wosanga okwenenya okw'eddoboozi ery'obwebange eryannamaddala nga liva mu kamwa ka Allah jalla jalaaluhu, oba ddoboozi lya Allah nga ligenda eri nabbi oluvannyuma lw'oggwa mu nsobi. Qaala baayogera ne bagamba bwe bati, kino Allah talaqa Adamu min rabbihi kalimaat, bino ebigambo abijjira ddala eri mukama we. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimaat, Adamu yabikola ki? Lwaki teyagamba nti fatalaqa? Yajja mukyala naye yakirimu. Wano mu kufuna message Adamu yagikola ki? Obwannabbi buba bw'abaami. Bw'amala obugifuna n'agigamba mukyala we nti tusobezza babiri, tugenda kubyogera babiri, omwami n'omuki, nga bwe mubeera babiri mwembi ne mugamba Allahumma jannibna wa jannibi shaytaana. Oluusi musajja yekka yakyogera, oluusi mukazi, biba bya babiri. Marazakta riziki eba yabameka? Ya babiri. Ekitegeeza nti Adamu bwe baba muyigiriza ebigambo n'abiyigiriza mukyala we ne babyogera babiri, gwe yasomye eddalasa n'oyiga rabbana Allahumma jannibna shaytaana, kiba kitegeeza ogenda kugisomesaani naye wali omusomesezza. Qaala wamma ne bagamba kyova olabanga oluusi baanukulako ey'omwami ekitundu ky'omukyala ne kikola ki? Ne kisikattira, ye tabiriiko. Mwino bibaako babiri, omwana oli afune makisi ez'omuggundu nga za babiri. 5 g'omwami n'5 g'omukyala, oluusi omwami asaalindiramu 5 agage ne bafunamu 25. Omukyala n'amumunyala, omwana n'azisowa 25 za mwami. So nga n'omukyala abakuteekako hakki ye, omwana yalisuumusiddwa n'agenda mu 7, mu 5, mu 6, 5 mu 1 abatayiseewo. Bya babiri. Qaala ne bagamba singa yali omu nga yali badde agamba nti kiki? Singa yali mukyala yekka nga yakyogera yaligambye qaalat, abakuba mwami yaligambye qaala. Naye olw'okubeera nti qaala, bombi ne boogera rabbana, ayi mukama waffe, zalamna anfusana, emyoyo gyaffe tugiryazaamaanyizza. Tutadde obulyazaamaanyi ku myoyo gyaffe. Singa twali feya ku makya nga tuzze baseeko okulomba edduwa, twalisoose edduwa eyo.
nti abasuze mu lumbe wano ekiro temwatulabye naye zalamna anfusana twazze kusaba Allah naye twasuze mbamalaaya tusooke twenenye kibeerayo ku lumbe bati kibaayo jogera nga tunanagira bakuwulire kibeerayo ekiro kasikiko olumbe bati kibeerayo ng'ate bawalimu abagendera ddala okukola omulimu gw'okumakya kutuusa mu meseji yaffe eri Allah ey'omufu ayi nabwe katubyogere kuba ffenna eyo gye twava si gwe wekasoose mu lumbe naffe eddiini eno ebaddewo nga tonnajja nga tugirimu ebyayo tubimanyi kati bwogezaako bikweka banno bagamba akwekamu ki oyidde baga zalamna anfusana eyo yedduwe yalisookedde ddala mu ddiiro okubaseeka wano abateekako obubaani basuze batiguka kati beetaddeko ekanzu n'ekkooti n'ebitambaala nti Allah gwe yasuza yenda tunaana kwenenya alfatiha lahu wenenyeza ddi ng'ojonjobadde kijja nabba ky'obwenzi nga kikyakwetimbyeko byenjogera byali bibaddewo manedda kkiriza obaga naffe gye twali oyinza okuba nga mwakirongoosamu nga mwenda oluvannyuma lwa dduwa rabbana zalamna anfusana ebintu bizze bibaawo si gwa bisuusiimu sheekhe naafe lwakukiikirira kubeera sipiika wa banno rabbana zalamna anfusana basheekhe baabanyanga n'abaana nti ku dduwa y'ogundi gye twasisinkana omwana wange ate bwe twava ku dduwa ne tusisinkana ku yagundi musisinkana ku maduwa zalamna anfusana emyoyo gyaffe tugikubye obulyaza amaanyi obutalabwangako lwaki myoyo emibiri twambadde amakanzu gitukula naye emyoyo munda gyasuze ku haramu lwaki emyoyo lwaki teyagamba mibiri ng'ate emibiri gyeyayambula Allah ayagala myoyo giri kad aflaha man zakaha yesiimye agwoza wakad khaba man dassaha aswadde alabye nnyo kitalo yaye eryaguddugaza gino ebyokungulu si nsonga twagala mwoyo guli ogwozebwa ne gutukula bagwoza naki ne dduwa yino bagukyafuwaza naki na bikolwa byo bw'omala okukyafuwaza qaala bagamba jajja musajja njajja mukyala zalamna anfusana emyoyo gyaffe tugiryaza si mibiri tulyaza amaanyiza emyoyo gyaffe emyoyo gye giriko obuzibu rabbana mukama waffe zalamna anfusana emyoyo gyaffe tugiryaza amaanyiza wa in lam taghfir lana wa tarhamna bw'ototuteeka mu bantu b'otaddeko okusonyiwa n'okusaasira lanakunanna min alkhasirin tumaze okubeera mu bantu abafaafaaganiddwa edduwa gitegedde ntono naye nkulu omanyi mwe mwagala nnyo ebingi tawu bw'oyagala nga yakukolera kyalo bannange ngenda kukola shukuru nkole siwulira yaga ngenda kukola tawuba nti tugenda ku mukolo gwa tawuba yagundi emyaka gye mmaze mu nsi yonna abantu bakola shukuru njereere naye ng'ate basinga kusobya nti tawuba yo teyayitawo shukuru yayitawo shukuru yagenda wano ewaffe mu ntegera y'obusiraamu bwa wano ndi wa wano siriwe malawi nga mmwe naye mwe bannamalawi kambategeeza ewaffe mu uganda mu buganda siwulirangayo nkuuka ya tawuba yabaye tugenda ku tawuba ya gundi aleeta abaana mu kika abaana agenda batuma amanya abadan teri muganda yeetaaga tawuba mubeera kuno oba mubeeramu muli bemalawi bukyowangaaya wali owuliddeko nti tugenda ku tawuba ya gundi naafe totera kwogera mazima naye leero oyogedde tugenda ku tawuba ya gundi tugenda ku shukuru ya gundi ye yeebaza bwebaza ne bwaba haramu nga gwe yeebaza ayagalako tawuba yeebaza bwebaza kigambo tawuba wano tekyafuna katale kyafuna akatale ne bwaba yayonoonye era akola shukuru
ne bw'aba ayagala kwanjula baana be shukuru muli bw'aba halali ne haramu si tawuba ne bavaawo amazima gennyini nga bakuŋŋanye tebakoze tawuba ate ku haramu ate ng'ekyeggulu era baayongedde ku shukuru zaabwe ebyetaaga tawuba ekiri e Uganda bagamba rabbana mukama waffe zalamna anfusana tusoose okuyita owulire nti tukutegeeza nti emyoyo gyaffe tugitaddeko obulyazaamaanya n'obulyazaamaanya mubwebaza babukolera shukuru oli nakuba n'enduulu mu mazambi amangi ng'ali ku tawuba salala nabi eyo eba tawuba eba tawuba eyo wasobeza dda toyongera kukyamuka bazikira bali mu bidaala bazikira ate ku shukuru kwe kuli endongo abe Malawi bwe mulituukako e Buganda rabbana zalamna anfusana emyoyo gyaffe tugiryazaamaanyiza amakulu tugikozeseza by'otayagala ng'ate wabitugaana si bye tusinga okukola nga tetunneebaka kwata ekitabu olabe by'osinza okukola biri bitya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sooka naawe weekubemu ekibalo nga tonnagenda ku kinene weebasa otya alinga akutegeeza nti edduwa eyo y'abazzukulu bo kubanga kullu ibni adama khata wa khairu lkhataina tawabun buli mwana anaakuvaamu ajja kusobyanga naye omusobi omulungi yaneenenya beenenya batya rabbana zalamna anfusana lwaki abaana tebasoma dduwa eyo ku paredi nga baddeeka ye lwaki tebagisoma nga bayingidde mu kibiina lwaki tebakuŋŋaanyiza maduwa amatono agali mu Qur'ani teriiyo dduwa kino kankikubulire teriiyo dduwa egenda kusinga teriiyo egenda kusinga maanyi dduwa eri mu Qur'ani teriiyo nga ntono nti tumala seeka twazze kukola tawuba tulina obuzibu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin omaze Allah yakimanya tolina budde bwe obudde bwe temubulina kyeyava abagondeza ki obugambo obutono olw'amagezi amatono gyali naye n'obutono bukoze eki buganye ate n'abatusomesa abalina amasomero tebaategedde lwaki baakoze amasomero bo bawandizeeko islamic sukulu nga sukulu fiizi zigwa mu kifo ky'okuwandiika nti kasanda islamic money nti bwana abasiraamu bwe balira kashi abawalimu ne bannaabwe omwana ajja ku ssomero nga tamanyi bwe beenenya nga ate asobya naawe sinakindi nga gwe kennyini ng'omusomesa gw'omuzaddemu haraman naye gwe tomuyigiriza be yeenenya naawe teweenenyeza mu kunnumbye ng'eyasizza egiraasi at least mwendeeko omuyigiriza entuma z'okwenda nti ye bisimillah tunula mu kibula yaddeko ng'omubi omweru ennyendo erimu empisa ennyendo erimu eri islamiki omaze oti sheekha ayenze ku mwana abadde amusomesa wa P7 nti amusiibula tamwegenda nti bamaze ebibuuzo nti ye tunula mu kibula tukola akamuzeeyi ke yakola rabbana zalamna anfusana waliwo egimuyigiriza nadda eyetwala budde ki bwe bamassa eyedduwa etwala budde ki abasiraamu musomesa abaana ebinaabayamba nga bagudde mu nsobi batuuke eri Allah nga bagira ki abatukulira sirabaasi bateekeyo ebbali ka sirabaasi akataliiko bibuuzo okuyamba ku bano bamujjabi abatasobola kweyiyiza aya zino zijja mu Qur'ani tekira kyekikosa mwana ono bw'oba bimusomesezza nga tesi bya mu kibiina wabula olumala swalaati dhuhuri abaana ne badduka buddusi mu mmere
bagambe bawe eddakiika 5 edduwa ziwandiike mu muzikiti ku kipande ku kyatsi bagaye nti edduwa y'okwenenya edduwa y'abazadde ng'obasabira ebyo bye bijja kubagasa kuba bano bahajjati be tusomesa bagenda kukomaawo mu P7 bazaale ekyomukisa omulungi gw'omuzadde namu kati omuzadde mwagenze naki tamanya Allahumma jannibna shaytan temwagisomye kubanga yali teyeetaagisa bwe mwabadde Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaktana ejja kuyamba omwana oyo ne bw'anaabeera MP w'eggwanga lino ne bw'anaabeera president wallahi ajeetaaga sisse kati duwa y'abantu bonna ate nga nsiraamu teriimu qawlu thani niye omwana asoma ate emyaka 7 mu ssomero lyo muwala n'akunnumba ng'ate okimanyi enkyagenda kufumbirwa omubbi oba bulijjo tukugera ku bafere ababbi oyo si mufere ssomero siri abafere likuŋŋanyiza abafere banyaga abazadde sore tuse nange nyine essomero z'omu ku bafere olidde tukuŋŋanyiza abafere musooke mugumireko tukuŋŋanyiza nange bwenkibeeramu muwulira bulungi tukuŋŋanyiza abafere abasiraamu bakuŋŋanyiza abaana b'abantu bababbe omwana wange okimanya ajja kufumbirwa era ayagala ezzadde eddungi alisaba atya muyigiriza Allahumma jannibna shay kubanga abazadde bakwatibwa ensonyi okusomesa abaana baba bawa ekintu kiggwereeyo naye Sheikh Mujabi amusomesa emitendera gy'abawa zaka ani awa zaka ya zaabu nga naye yennyini zaabu tamumanyi amugamba nti zaabu opima misqala ye yennyini ayogera misqala nekyayogererako misqala zaabu ne 20 misqala tabiwulirangako dirham wakaza zaabu walfidda kati zaabu ne feza nze atali kasanda nti nsima mu ssima eri baali onjagaza ki ye mutwala wa mu bulamu bwange golodi ndimuwadde zaka naga nti omwana musiru bamugambye ekipimo kya golodi yawandiise kya bisolo gw'oyimiridde otya yabuuziza ekibuuzo ekyo otegeerera ddala tikyotegeera okubuuza omwana golodi nga nawe tumumanyi bannange tubeeremu bw'obuuza omwana ekibuuzo ekino n'ayita owulira bubi ng'obuuzizza omwana ekibuuzo ekiwewufu n'akiyita lwaki olundamu ebizibu gw'omugezi ennyo nawe bakubuuza abakwenkana bakubuuza ebizibu onooyita oli mugezi bakubuuze aya eyokusatu mu suratul fatiha esoma etya olabe bw'otagala ate nga bulijjo osaala buuza omwana suratul fatiha ginsomere tumugamba nti soma aya esembayo gwogisobola omwana omuwuliriza nokusoma aya esembayo ku suratul fatiha ojagaza ki esembayo erina makulu ki olina ekigendererwa mu kusomesa omwana kumusomesa kuyiga alfatiha basi agimazeeko agikube wali nti ayise gyafunye ekinaana naye mugaye soma aya ediridde esembayo mu suratul fatiha oli musomesa gwe muyita abaana baffe abasiru naye nga ate batica mmwe baki ekyo sijja kijjuzaawo gwe kyobuuzizza omwana okisobola lwaki olagwa nnyo obukodyo obusukkiridde olina ejibuliiru tubiirimu bassebo omwana musomesa ebintu ebinamuyamba nga tafuuse seeka atunda ali ku capati ze amanyi nti benfuna capati bagikuba basomye bisimillah bwe mba njagala okwesalira enkoko yange nga ndi mukazi enkoko enfa bba wange taliiwo n'abaana bagenze ku ssomero ŋŋamba bisimillah allahu akbar omuteekemu omutima omugumu nti nga bw'ogitematemanga egenda mu luwombo era bwetemwatemwanga ogijjako ki ebyo bye twagala omusajja wasa omukazi nga bufadfalu bidhaati ddiini
obuli otyango omukazi abeze emmere bwamalizo gyebega n'asuna olusuna olusooka olw'ettooka naga bisimillah waliwo eddiini esinga eyo kyetagisa shahada kujja nayo ayina shahada bimulemye wababanga ni mugezi nnyo yakwata ne Qur'an muzima tetugira kibwetaaga twetaaga ebintu ebiteekebwa muki mu bulamu obwa bulijjo bwe busiraamu obutandikirwako otomuwadde butandikirwako ate n'obwa yunivasite tabutuuseemu tagendangako mu ssomero seeka amubbye ssente agenzi abasomesa eddiini kyemufaanana nga abasomesa ebirala oba kutegedde nakunyumiza wano juzi omuzadde yali yeekangabiriza mbw asomesa omwana ewaka babagaya abazadde muyambe ku baana atuuka ku kibuuzo kigamba enkoko eyakookolima Peetero yeegaana Yesu yali yaani ayita mukazi wamubuuza nti enkoko wamma yali yaani ne maama yali afaanana taata like a father like a mother nabaga nti yakasira eggwanga olidde mwe butaabutanya abazadde n'abaana ko kakati nakubira ticha kwesimu ya ticha nti wairo kibuuzo kino lwaki mwakibuuziza omwana nga teyaliyo lwaki tembuuza abaana ebintu ebitambula bw'obuuza ebiriwo kati osalirwawa okubuuza omwana ekintu ky'omulembe gwa Yesu afunira wa enkoko la fil janna wala fil nar okumanya enkoko nnyiniyo teyingira jjana teyingira muliro lwaki omwana ontukulakulanya bwongo obwo n'omubuuza nti kasiri eggwanga naani ne gundi ani asinza okuwuta emigga emingi zaake naani ng'omwana akimanyi bwe kimulema tumuyambe kuba twakirabako ku TV era twaliwo zaake simanya naani ani asinza okukubwa zaake ne Seggirinya ani asinza okukubwa emigga emingi tolaba nti nange nkisobola twakiraba omuzadde ekintu ekyo kyalimu ekyamagezi ekikuleetesa ebintu ebyedda nga waliwo ebiriwo lwaki otuze emabega emyaka 2021 nga tetulina ebiri fresh bya zaake n'Aseggirinya baticha mubeereemu omusajja yalina message enkulu lwaki seeka mujabu yagala okusomesa omwana ebintu ebyedda nga tukugambye nti genda mu Qur'an ejjemu edduwa ziyamba omwana ono ne bw'anaaba yafumbirwa eri ekasokoso ajja kubeera ng'azuukusa ekiro ayeegayirire Allah mu bukakafu bw'okwegayirira ng'agudde mu nsobi nabadde ndi awo ekiro ng'omusajja nkubira sheekhe nali nvuga ekidduka ne ntomera omuntu n'afa nkoze ntya abutaabutana omuboojo gumubanja tawuba yange njikola etya seeka mujabi teyamusomesa ti omuntu bwagwa mu nsobi akola tawuba yino abantu balina ebibatawaanya ate mwe si bye musomesa musajja mukulu alina ekizibu kye lwaki temusomesa eddiini egonjola ebizibu by'abantu waliwo ateetaaga mu busiraamu dduweena atasobya niyo osanga omuntu bamusomesa ebintu ali mu miryango gy'amawulidi gyatagalira sorry tuse njogedde yagala gikwata hifizi mu mutwe bamutende nti oyo mulyango agukuba wali nga tagutunuddeeko nimbi oba nedda rabbana zalamna wallahi raba edduwa entono omwana asomako emyaka ewuwo 7 nga tamanyi bwe beenenyanga enkya oluva mu ssomero atandikira mu nsobi asobya akyalina ku ssomero akwana banne tica gwakola naye oluusi tica bakayanira n'omuyizi omuwala kyali kibaddewo banedda bonna bagyetaaga tica agyetaaga bwe kisome nga gye basomesa ku magaribi naye nga gw'oli ku mulamwa muddeemu gw'oli ku nniya ndala yakola tawuba ate nga bw'obasomesa bwe baligikola nga batuusa okukola nga ggwe rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna subhanallah njagala otunulira obuntu obwo bubiri taghfir lana wa tarhamna njagala bwoba otunuliramu eyo edduwa gye nakugambye nti omusiraamu omupya tomuyigiriza dduwa ya mufu nnene
muyigirize ng'erimu ebigambo ebyo allahumma ghafir lahu warhamhu ighfir lana warhamna erimu ebigambo maghfira warahma nedduwa ya tawuba olinga eyafudde edda omwoyo wagusse gweolina okugusabira maghfira warahma tunuulira edduwa eyo girabe erimu ebigambo by'omufu amakulu nti ekisobyo ekyoguddemu kibadde kimaze okukutta okubbululayo okufaako maghfira warahma bunakakutanda ne bakuma maghfira ne rahma latakunanna min alkhasirin bakuggaliddeyo kasabagaana okukuggulirawo maghfira ne rahma lanakunanna min alkhasirin mu butereevu ogenzi kyetuva tugamba omufu waffe allahumma ghafir lahu warhamuhu kasa obwo bumala okumutuukako ne bamuggulirawo kiwedde bwe bamugoba ku geeti ezebbiri agize eki allahumma ghfir lana اغفر جوكنا وتسمى اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين مغفرة اللهم إنك عفو تحب العفو وفاك مغفرة nebino byemutuula muddiiro mukka ne kunyuka ne mwongera ko amatabi siganya amatabi gateekeko begabanga nago galina hadisi endala ezigiraki naye omutima gw'edduwa omutima gw'edduwa nga tunnateekako byoya na biwawaatiro matu biki biki omutima gw'edduwa kusaba allah maghfira wa rahma buli we tukolera ensobi maghfira wa rahma njagala otunuulya ekigambo maghfira wa rahma ng'omusomesa oba eddwaliro omusawo aba n'akasengeke nammwe mubeera we mutuula ne headmaster n'akasengeke n'abazadde we batuula nga bakiraki baseetuka omu ku omu kakati maghfira ne rahma gwolowooza maghfira kasengeki ne rahma kasengeki oba obaddewo tuli ffenna ndiisa ekifaananyi kyaki naki nenkugamba omusawo naani ne teacher headmaster olidde maghfira we wano we batuula ffenna abazadde neryoka ogenda ku rahma nokolaki mukasenga akakiki allah okukuggulirawo n'oyingira mu maghfira ne bakuggulirawo ne ka rahma omaze naye bw'obeera ku maghfira ne bagaana rahma oyinza okuddayo ng'omusawo takoze eki takulabye oba okutegedde naye kasita bakusibira ebweru toyingidde obufu obwobu maghfira ne rahma banno we bakubuuza omusawo omulabye nti mulabye naye obudde bubadde bugize eki maghfira yajefunye naye rahma tagaze eki aba n'essuubi enki erimutandikirako ontegedde njagadde kukusembereza kiki ekifaananyi nti abazadde abasomesa abalina amasomero mukoleeyo ka time table nga ka baada salati almaghribi baada salati alasiri si bino bya bibuuzo nti kubuuzaamu baana bibuuzo nga mubiwandiisa ebintu byammwe oba abeebugerere babiwandiise oba tebabiwandiise gwe biwandiike oyambe abaana enki abatajja kubeera baseeka abawala bali abatajja kubeera baki bawalimu bave mu ssomero eryo nga balina bye basobola bo nga tebayise mulala engeri gye bayinza okutuukamu eri allah nga basobezza engeri gye bayinza okukolamu ebintu by'obulamu bwabwe ebya bulijjo wallahi enkya bajja kufumbira beetaaga allahumma jannibina shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana seeka abasomesezza mbw alina ensonyi agambye balibiraba nga babirabirawa nga tukuwadde ssente nga balibirabirawa yesenga yabimanyi maama yabimanyi taata yabimanyi tutandike abaana baffe okubalowoozaako waliwo edduwa nga ziri mu qur'an edduwa eri mu qur'an oyinza okugamba nti dhaifun oba sahihun oba hasan seeka mujabi simanyi mulembe gye mugutwala ye omuzadde akuwadde sente ze omwana w'omugoba sukulu fi nakugamba wano juzi nasalira ekiteete ningamba omuzadde olinaku mwana nti mulina nemugamba nti fa muzadde yali mugonvu ekimala nakka ettaka ningamba mutabani gwe nti yimirira ku kitaawo
wallahi alazim kata omufu atunuulira omulamu n'agamba nti kyekyo seeko otusomesezza tuli bubi twetaaga omuwalimu ne mugamba mwana gwe bwe tunaaba tusaalira kitaawo ffe abavudde mu kyalo onoosaalira nti nja kusaalira ng'osaala ebyo ne mbagaa buli omu addeyo afwe tuli mu kolona emirimu mitono weezazike mu ddiiro oyita abaana bo abasomi ba Sheeka Mujabi ne bagaa nti bannange nti nafudde muyimirire olaba obuwunga naawe ofe ng'okakasizza liyahlika man halaka an bayina ofe ng'ofiiridde ddala nti ndesebirerya genda mufe enfe ya practical terina buzibu kyokka basoma wa Mujabi era abagoba ne school fees bw'otuuka mu lukiiko lw'abazadde PTA ng'etudde nga guwanika omukono nti Sheeka nti ssente zaffe ze tubawa twagala abaana basome eddiini nti ye nze ŋŋenda okufayita abaana bange genda n'akasaaloko k'ettaka abaana bali mu P6 wabamu okuba mu P1 nebagaa nti bannange abazadde bannange mulabireeko omubbi ono k'ettaka wallahi bwe tutaakale bwe mutu abaana baffe bwe batu bwe babeera omuntu n'asoma mu ssomero n'agamba nasomera jinji emyaka 7 katalina kyalina mulina okkalira mu bawalimu bano nabo baafuuse bayaaye k'ettaka mukeeka gwe wazze nagwo noga nti abaana bange babayite omaze obbawo emmere ku viddi bisimillah kati nze mufu mugende Sheeka nkusasulira ki bw'abanga omwana wange tasobola kunsabira fi dunia naye bwe natuuka ku akhira basheeka bafuuse bayaaye abasibe bano bokka abagenda ku mitimbagano nabano bayaaye mu kuteekawo amasomero k'ettaka muze mugendi kati ndi ku ttaka nze mufu naye kati mpulira abaana bange bayite bawala 2 nsasula miliyoni abawala 2 abalenzi 2 ezo miliyoni nnyoze lya buli ttaamu ndi ku ttaka batandike olina kigendererwa ki mu kuteekawo essomero ly'abasiraamu Arunabu kamyu akatwala wa babutunda wa wano mu Uganda bakalatu ente nkazi ennume bw'eneesala n'anagitwala wani sibyo bikubeeramu Katemba atamanyi sabbuura tutafumbirwa omusajja akanjagala mukazi munda ddiini ki sabbuuratun lubaawo Buganda ebusooka simanyi kiriyo sima abakola sirabaasi basibo mubeereemu muteekeeyo kasirabaasi akennyongereza muyambe ku bawalimu abatamanyi Qur'an nti bino by'abayizi mu biseera byabwe eby'eddembe baada salaati al-maghribi balagawo abaana abato baada al-maghribi kale baada al-isha nga tebannebaka basomeyooko abaana bali mu bisulo mwe mubayina sente tuzibawadde balya buli twayagala ddiini nze nno abazadde abamu bankubira nti Sheeka batukwatireko mmala okusomesa wano omusajja ayita muvubuka we n'amugamba obiwulidde Sheeka byasomesa nkuteeka mu ssente alina essomero ly'eddiini teekawo esswala y'omufumbulire n'amuteeka ku lawudi nga gyeri nange empuliriza naga nti banzibye Sheeka bamumaze omwana amaze P7 nti tasobola kunsaalira omuwulidde nti muwulidde banzibye bani abamubba kati Sheeka agenda kuŋŋamba ate bosiika bano basaaga bagenda kakati Sheeka bye tebiri ku siribasi yava wa Allah mwe mugyekolera ate sikugambye nti tasoma sirabasi kugambye ebyebbali tubayigiriza oluyimba lwa Buganda teruli ku sirabasi netubayigiriza olwa ggwanga teruli ku sirabasi netubayigiriza kati tutobana lwa East Africa atalumanyira essomero bajja kuliggala biri ku sirabasi lwaki we basomeseza oluyimba lw'eggwanga siwonyiga bino nowulira nga ennaku ekwata ani muzadde kyeyagala okutwala omwana we n'amala emyaka 5 nga tamanyi musaalira ani yali agadde ateeke mu mwana we miliyoni 7 akomewo ewaka nga tamanyi bwe yeegayirira Allah nga yasobezza
kikyoba ekikuteetesa hadiisi ozisomesa abaana nga teziri mu bulamu bwabwe kiki edda twali bato ffe oba omusajja yali abeerawo oba yali ki yakuŋŋaanya hadiisi nga buli hadiisi tumaze okukula nga etugasa mu bulamu bwaffe wa bulijjo kwaba taagenda ki wala oba kitegedde kiri luno otunula mu kitabo omusajja kyawandiise akiba kisomesa abaana nga yawandiise kufuna ssente teyabadde na mulamwa gwa wano oba yakoze kyesawugi naye nga wa wano n'amasomero era abaana asaba ba wano oba kitegedde rabbana ظلمنا أنفسنا نباتيش نفسي تويري أزاماني زا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بوتا تقولي له باب يا ما غفر لنا الرحمة تمازوك ربوهم أويدي bwebamala obbaddiram qaala n'agamba nti mumaze obyogera nti tumaze ejjana temujja gibeeramu okwenenya nzikiriza naye eddaala ly'okuwangaalira eno mu ggulu mulikoze eki ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun mugende nga buli omu eri munne mulabe we mukazi wogo wasooka okuwasa omwina ba'dukum li ba'din aduwwun example ikize bilmithali yattadih olwokuwa ekifaananyi gwawo ngaoyazayaza sibukiri ategedde olutegeera nayita weyali badde agira ki asuubira ayise ewaka yagamba mu bakazi bammwe mulimu balabe bammwe nagamba mubeewale sibulijjo nekikisoma wano waliyo omulabe w'omusajja ng'omukazi babagamba kwebittirira babunire batambulira bweru abo si baaduuyi baffe babagaye mubeere ewaka batukwata mubiwato bali ku pikipiki balagawa ate naakwata ekiwato akwata ekiwato ng'emikono bwagissa oyo saaduuyi si booda yokka sheekhe bw'omuwalimu obadde omukazi omulimu oli mu woofiisi kyokka ajja yenna yeekubya obuwoowo ate nga bw'atuula ku ntebe muli mu lukiiko empala ogirengera oyo aduuyi oba si aduuyi ate ne sheekhe talina kyayinza kumugamba kaga nti gwe mulembe ogusobodde ggwe buli omu waali we bamuweera ekigezo kye ku mulimu gwo mugende ku nsi munviire wano naye nga mukimanyi nti buli omu eri munne kiki omusajja wegendereza omuki omukazi wegendereza ki ojja kubeera nga owasa akaana ka muno n'okatwala okukoma weeka nga tekalina mukono okukoze eki aduuyi agutemyeko bono ebikyetaaga myaka bw'oba owangadde ojja kitegeera kaala ye museka mujabi abuliza ekibuuzo n'alugwambe kaala ihbitu ba'dukum li ba'din adu buli wooli wewali ansa zo wewali ekigezo kyo bw'oba oli wa booda ebigezo byo bifunira ku booda buli muntu atuule waatudde emmere emusangawo ekigezo kyo kifunira awo wookolaki naye musaasira abawalimu ate bwe balina bingi walakum fi lardi mustaqarrun mugende ku nsi mustaqarrun mukoleki mufune okukkalira mukkalire allah alina planets nyingi naye yasalawo planet earth nga yeyefaananyirizaako obulamu bw'omujjana mustaqarru mugende muwangalireyo mukkalire wamataaun mweyagale ila hin paka buli omu lwanaamalako akaki akaseera ke wano waakaseera wano twajjawo oluvannyuma lwakolaki kwonoona oba kutegedde n'ekyonoono ne tukolaki ne bakitusonyiwa naye
kyasigalako olw'okuba kyali kinene ne batugamba awalan eno planeti gyembasiddeko mubijja kubeera eyo mulye munywe buli omu alinda obuddewo anaaba yeeyisiza obulungi alikomawo wano anaaba yeeyisiza obubi nze naye qala n'abagamba fiiha mu nsi gye mbasindise tahayawuna mwe mujja okuwangaalira wa fiiha mu nsi omwo tamuutuuna mwe mujja okufiira wa minha ate mu ttaka tukhrajuun mwe mujja okuggyibwa nga bukedde simanyi ompulidde batugobyewa mu ttaka lyaki eryo baliyita mairolandi ekyapa kya lubeerera batuleese ku liizi ey'akaseera naye waliyo essuubi ly'okuddawa okuddayo mujja kuggibwayo mujja kukomawo ya bani adama abaana abalizaalibwa adamu wangi kad anzalna alaikum libaasa ebyambalo bivudde gye tuli tubisiiza muleke kuyita bukunjegere kuki pulaneti gye mbatuddeko ebifo by'effitina mu bibikke osanga omusajja wange effitina yonna gyebikudde ali mu kapajama ng'alinga atalina mpale kati mwambala za bintu anna allah ng'alwanye n'omuntu abaana ba adamu tye kadanzalina engoye tusiza nzise zivudde eno ekigambo kwambala nti muvudde nakyeno kadanzalina tusiza engoye zino zaava wa allah si zaakuno kadanzalina alaikum libaasa tubasiriza mu nsi kwe mulaze tekyetaaga kuyita ki ani awa ensu ekyambalo zina ebyalaani annazaazuwa tezina byalaani naye nammwe tubawadde ebyambalo nga biva gye tuli twambale ki yuwaariisa atikum mugende mubikke ebifo byammwe ebyensonyi obwereere bwammwe kasaba atugamba okubikka obwereere abaana bagaa kale fe tugenda kubikkula bubikkule wakana al insanu akthara shay'in jadala omuntu yannemesa amabi kyomugamba habu shay'in ila al insani mamunia kyomugaana kyasinga okubalaki era ono omuddugo gwowo noba omuntu omwana adamu bw'oba oyagala ekintu akikole kimugande muganye munywa omwenge baali badde bate bajja kugunywa naye kubagaa nti emunywa aga ntijja kunywa ite mwende baali badde tebenda nebagaa nti temwenda kati kikole kega batambula opposite side allah kyalagira kino babanyi muddiza eŋŋumi nagaa nti kituufu wakana al insan aksara shay'in ebintu byonna bye nali ntonze omuntu yakyagiza eki amaze amamiima tali mukatekerera edda n'akamu niwe mugaa kino kyekikuyingiza omuliro nti kyenjagala kino kikuyingiza ejjana nsaagala owulidde zuuka keesaale allah ayagala nnyo eswala y'ekiro bannange nti kiki nti ngaga nti nze njagala tulo bwe kiri oba nedda allah ayagala nnyo okusaddaaka nti nze sisobola kuwaabo naye malaaya ezange azirya bwe kiri oba nedda ebikolwa byaffe birwanagana n'amateeka ga allah oyogedde oba toyogedde naye byokola bikulaga nti nze sekkaanya naye oba okutegedde kyava agamba abaana adamu ti abaana ba adamu mbasiriza ebyambalo mu bika obwerere bwammwe oba okutegedde warishan n'ebyambalo ebirala ebibaggumiza empewo ebyobwereere ebyo birala pajama naki ne vesti nika naki ne peti n'akaleega ebyo mbisiza emibiri gyammwe ng'ensi gye mulaze nze yagikola obwambalo obusooka ku mubiri obubikka obwereere warishan muteekeko na zino ekanzu n'ekkooti n'ebitambaala ebyo byo esweta jaketi
ebyo byo mubyambala okusinziira kuki ku mbeera kubanga waliyo embeera ej'okubeerayo nga yampewo endala ebeereyo nga yaki bw'ebeera ey'empewo weetaaga kikabuuti naki ne jaketi sikyo bwe munaabanga ku musana ng'omujjaku nga musigala mu kanzu ki temusigala mu kali akawugirwamu ako ko kabikka bwereere gyoli nti gweboogera awulira akkiriza nti ate bw'agenda wali ayambala buwugirwa Allah ayogera naffe ng'ayogera n'abantu gandi muwulidde nti obusooka ku mubiri mubutegedde nti abakazi muwulira nti nammwe muli banadamu nti mwina boarding nti n'obukaaya nti ne leesu nti empewo bw'ebaayo mukoleki mwebiike bw'eba teriiyo muteekeko akakaaya kammwe ne boarding ti temwambala musalankwawa olidde temwambala enkunamyo ezo zo zambalwa munda iwalisa waatikum obwo bubikka bwerere bwammwe waliisa mwetekeko kino ekyambalo ekyempewo noba ekyaki muwulidde nti ne batuuka omwana aga nti nze njagala kamusala nkwawa agenda okugolola bwati omukono ng'enkwawa ozirengera munda kakati wano ku kibegabega najja ateekawo akawuzi ne kakwata eno ku mabeere ne muki oyo nno abaakuyambye ayambadde akawuzi nabanga kakutti ku bbeere n'eno mu mugongo kawuzi ke kayimiridde ku kibegabega olidde ate ffe mu kwambala abasajja kalekaleko olidde kati najja afuna kasikaati naakazaamu be cwi olidde najja asitama ku ntebe olengera e Masaka olidde n'olire naawe esajja wootudde egwikiri baabagamba kwambala be mutyo towulidde bebagambe nti mwambale muggumire oba omundu obusooka ku mibiri nekanzu yo emuleera nawe omusajja bwali mu buwugirwamu egyo emibiri tujambazza naye kati walibaaso ttakwa njagala mufune n'ekyambalo ekigenda okwambaza emyoyo gyammwe gye mwagambye tugiryazaamaanyiza twagala kugisonyiwa egyo mujambaze ettakuwa sejambala saati na mpale ogimanye emyo ndakugamba muggwe muli muggwe kati gwoweebweru oyambala empale naki naye ow'omunda walibaaso ttakwa ow'omunda mumufunire ekyambalo kye kye bayita okutyani byayagala byoba omukozesa byatayagala tobikola ki ow'omunda oli omuntu wange ow'omunda mumwambaze ettakuwa dhalika khairun ebyo byembabuulidde wewali obulungi bwammwe okwambala ebweru ne muggumira nga bwe mbagambye obw'omunda n'ez'okungulu ate ow'omunda ne mumwambaza ttakuwa ti awo muteredde ajaye kusanza oteredde munda ttakuwa yaliyo kati ate jjukira nti ttakuwa bw'abeera munda iza salahat salaha aljasadu kullu era yonna ebweru tonyumya ttakuwa munda bw'atereera ajja kwolesa ebibala wakiki ttakuwa munda bw'afa tujja kumulabira muki wabweru bwe tumulindira nafye ennaku zeraira eddiini akalaadi tekamuva mu ngalo n'omukko gw'abannabbi nga Musa tegumuva ku kibegabega kiki tulengera kiri munda ttakuwa gye tulaba tugirabira kalaadi ate alina n'omusahafu tagujja mu ngalo nga tumanya nti munda malembe munda tetujja kulabayo naye ekinatulaga munda kyekiki ebyebweru mafiika yadhara ala fiika ebikulimu tubirabira wano bweru ku mumwa we tubirinda ogenda omukwata mu ngalo gaga subhanallah kati ate ono ti ekiri munda mubisi gutonja butonja eri munda alhamdulillah eno wabweru we watulaga takuwa ayimiridde atya abantu bakuwako obujulizi nti naffe takyepangirwako takyakwata mukazi mu ngalo waddewo omukazi emupya baddamu etira omukono namugaa nti salaamu alaikum amuwadde ejjambo
ekyo kitulera libaasa takwa nti omutima gwayambadde gujonjobadde takwa tokyasobola kukwata mukazi mu ngalo ne waba MP mwe MP abadde aleeta omukolo n'abakooba minisita Mulambasebo naffe amugambe astagfirullah amuwadde ejjaamu tumanya bumanya nti munda omubisi gw'enjuki guyiika naye bwe tulaba nga kazi ayambadde omukyala obufuba tuga nti takuwange eyo lise abantu bekulaba kati naafi yaddeko naye ate kazi kyakoze tekijja kati fe omutima wakule malu mumukole sasa yara Allah wal-mu'minun abakkiriza ne bweri bajja kubalaba ti amazima gennyini singa oyambala empale ennyimpi baada al-isha n'otambula mwawo mu katawuni kammwe ng'oli sheekh abantu bajjaga nti ebiyita ekiro balina kye beekengedde mu ttakuwayo eri wansi eryaga nti musajja oyo obusiraamu bwe bunaaba butya idha salahati eri munda mwambaze eyo takuwa naye takuwa w'omunda tujja kumuteegera wabweru ku lulimi ne ku bikolwa fasada aljasadu kullu wa idha salahati salaha aljasadu kullu ala wa hiya alqalbu mutima bwanaalongoka mahalluha alqalbu takuwa eri kuki nabbi bwe yagamba abantu atakuwa haahuna yakonawa atakuwa haahuna takuwa gwe batugamba okwambala n'agenda omwambala ali wano ali mu kifuba yali akoona kulaza nti ali luddawa mu mutima walibaaso takuwa khair ekyambalo kya takuwa abeerawa ku mutima okwambaza omutima takuwa khair kuba olimu abantu babiri ono w'okungulu ayambala bino ebigololwa ne binaazibwa naye ow'omunda dhalika khair awo wewali obulungi okusanga malakul mauti ng'oteredde dhalika min ayatillah ebyo nno byonna bubonero bwa Allah okutuwa ebyambalo nga bisiddwa busibwa okutuwa ebyambalo bitubikka ebisookerwa ku mibiri okutuwa ebyambalo ebiddako bitubikka empewo naki n'atwambaza ku ngulu ne munda takuwa onogitegeera otya kwe kuteeka mu nkola Allah byagiraki ne weewala byatakolaki eyo yo bajambaza eri mu mutima oli omuntu w'omunda yabeera nabyo naye naffe ku ngulu tulaba ebiki ng'atumbudde ku ngulu omuliro mugwe gubeera mu bbulooka abaza okyo obulungi waggulu bateekayo ebisubi ebyo bibayamba kukola ki okutegeera nti zonna zitiziki muggaleewo kati naffe ebikola by'okungulu byebisubi ebitulaga nti munda walungi oba waki nagamba ebyo byonna laallakum yadhakkaruun oba olyawo abantu n'oyogera ne bategeera ya bani adama ayogera nabaana nze naawe la yaftinannakum shaitaani sitaani nayo mugenze nayo ku nsi tebasuula mu mitego gyayo babuulirira omugole omulalu wano ku ssaawa y'obugole abaawulira mpozi agenda okubalangula yaba ne adama amanyi abaganda balina kye bayita okuvuma omugole kuba kumubuulirira kubanga buli kimu abatakola ki takyagala ye alabanga ebivumo owulidde abaganda bakiyita kuvuma mugole kakati abeera muwulirize ennyo nga ataddeyo ettwe kakati bwe Allah bayita yabani adama nammwe ne muteekawo emitwe kiwangi balinga babuulirira abaki abategeera mpozi bagendaga nti byotubuuliridde we tubirese yabani adama kakati tuyitabi nakano mukategeere ebyambalo mubitegedde ddala mwambalanga bwe babagamba bwe babayise mwayitabye babayise kuwulira oba kuziba matu oba ayina kyayagala bwe mwatuuse ku nsi ne mugamba nti ne bwe tutaddayo eri gye twali wano watumala naga nti eri gye mwava nga wali walungi nti nkugambye bwe walabyeko ye mwana biyinza n'okuba tebiriiyo owakanyanza oba weewuunya omuzimbabwe ono atusumbuwa okubeera mu ddalaasa zaffe omuzimbabwe asanga obuzibu kale bwoliba oludde wano bakuwa endaga batuuze ya wano ya bani adama abantu mmwe
la yaftinannakum shaitaanu sitaani tebasuulanga mu bigezo byayo mugenze nayo nyina byenjagala naye nayo eyina byegira ki saagala ebagire ki ebasuuza obubonero kama akhraja abawaykum min aljanna yandibasuuza obubonero nga bwe yasuuza bajjajjammwe mu jjana ye yabaleetera sitaani ogobwa muki ate musse nayo kuki tebagira ki ebayinako enge temugiwuliriza muwulidde bannange tugenda muwulidde nti mugenda nayo gwa ku nsi naye temugigoberera alamu ahad ilaikum ya bani adama abaana ba adamu saatuulako nammwe netukola endagaano ngamba buwulirira alla taabudu shaitaana nabagaana okubeera nti mutambula naki temugiwa amatu innahu lakum aduwwun mubin oyo yava eno nga mulanze nti mulabe wammwe wa lwatu saabagamba butatubuulira obutamanya waliyo ne bayita nembagamba mugenda nitagiraki wanibuduuni nabagamba musinzaani muwulirize nze hadha siraati mustaqim ero lyekkubo lyokka ettuufu bwe mwatuuse kuno mwakwataganye naani embaga zammwe ziri mwani edduwa ya 40 yagibagamba yogera naafe tugabule toyimirira toyimirira ono ye mutuuze edduwa ya 40 yagibagamba asi allahu akbar anda ogenda ojjamu omuliro ng'ate kumandaga mapya mawulede ani zezibagamba abantu beetaaga ku ddoboozi lyo gwe mupi waabwe nabagamba nange allah ali nabagamba tutuuse eri kulayinikibwa okuzikaaba mwe baana adamu nti saagenda ku mugongo gwa Adamu nga mwenna mulinga obwana bw'ekyennyanja nga muli ku Adamu nenkwata ku mugongo gwa Adamu nembagamba lastu birabbikum sinze mukama wammwe qaalu bala nemwena nemugaa nti ye naye nembagaa nti waliyo omulabe wammwe temumusinza musinze nze allah siraatul mustaqim ani yabagamba okukola essabo n'omuzikiti ono buli omu ng'atunula bibi kyavaaka ndi abani yadanti wange tukyali bawulize la yaftinannakum shaitan sitaani mugenda ku nsi tebateeka mu bigezo byayo alfitna al ikhtibar tebateeka mu bikemo byayo ekema kama akhraja abawaykum min aljanna tekibakola nga bwe yakola jjajja musajja ne jjajja mukyala wammwe nebajja mu jjana mbagambye wano muli ku nsi mujja kuddayo mu jjana naye mbagambye sitaani yo ya muliro era innama yadiu hizbahu ne gurupu ye eyagala eweze mu mmwe bagende nayo luddawa muliro mbalabula sitaani tebasuula nebasuuza obubonero nga bwe yasuuza jjajja musajja ne jjajja mukyala nga bali mu jjana nebaviirako okugobwa mu jjana nawano mbasuubiza mujja kuddayo mu jjana naye bwe munaagigobereza temujja kuddayo yabaswaza etya yanzi'u anhuma libaasahuma yabambulako ekyambalo ekyali kibeera mu jjana ne basigala bukunjegere omanyi buli mbeera eba n'ekyambalo kyayo covid bwe yazza abaziisi bayambadde ekyambalo kya covid oba kutegedde bamakanika ne bambala ovuro olw'omulimu ki baseeka ne bateekako obukola emirimu olw'omulimu gwaba abakubi b'amataali ne bw'abaseeka ayambala akaki abakubi b'omupiira nabo balina ki ab'eŋŋuumi balina ki
oba kutegedde n'ab'omujjana balina ekyambalo kyabwe kye baalimu sitaani neebakwatira ensaalwa neebasuuza obubonero ne bakyambulwako ne babawa reedi kaadi mufulume mu kisaawe kino mugende mu kisaawe ekirala wano mubadde mujaragada nga mugada bugazi mugenda okutandika okulyako obunsumansuma naye nga muze wano ebyeno tebibaddemu kutoba naye okufuna engege wano kati yino bagitutte nogitwala okufuna engege wano mujja kutoba eri mubadde mulya ragada nga mugada bugazi naye wano yemba tutte okulya weekuli naye omala kukola ki alifatiha okuyingira kibooko kasamba ataddeko omubiri ogukubwa n'agamba nti banaakubangaawo nga biganye okwitereera yanzo ano halibasahuma yabajjako ekyambalo ekyayi eky'omujjana liyuriyahuma sawatihima nebalaga ebifo byabwe ebyensonyi yabawimula ngate Allah tayagala bali mujjana kwekolaki innahu oyo gwe mbagamba mulabe wammwe yaraakum yabalaba huwa wa kabiluhu nezadde lye min haithu la tarawnahum naye mwe temubalaba otyanga akulaba nga gwe tomulaba oluusi tubeera ku mikolo gyaffe nge etusekerera nega nti okumanya guno omulembe akhiri zamani nzibu ate seeka yasoose mu kidaala okuzina nezidda ku butebe neziseeka nezigamba masha Allah kati sitaani neragira omugagga omu agende akwate emitwalo 10 agikuteeke mu kkooti naawe n'oyongeramu abadde agenda okulekeraawo n'osaba ekkooti yosimula entuuyo oyongere ogisibe ng'oluyina abantu bano bagamba seeka kyekyo nga si be boogera yaboogereramu oli ne seeka n'agamba nti mubadde mugante gakyalimu ekyo tegakyalimu gaalimu kuva dda sitaani zidda ku mmeeza ku ntebe ziri kutuula abantu buli ntebe ogenda kutuula ku katebe k'embaga sitaani otuula muyo neekulera yekugamba nti situka ekwogera mukutu situka ogende wali banno bagize abako mujje buli omu naagera neyiye ne batandika okwekyanga nga bayingira ekidaala basenga ne bagamba mujja kuzina buzinyi taafufan mweteekemu kunsa nolaba omukazi omukulu nga maama wange ajje naye abiibya si aba abiibya ono kuyabadde atudde naye amulenze yazze naye maama sigwe oba obiibya ono mukulu wo buli omu alina karinuhu min aljinni era ku nnaku lw'ekiyama agenda ga nti wallahi sinze nakusitula ku ntebe ogenda ozine wakala karinuhu rabbana ma atghaituhu simugambangako nti situka ozine anti olwo ogenda omwekwasa ate abeera ku mbaga gwe olusu n'endongo notandika ndi nyawu zonna ez'okukitundu ne zisooka ku butebe seeka mujabi agenda ate nazo zirina amagezi nazo zirinamu baseeka nibagandi noseeka mujabi yatuddewo kamulere otulanga ali mu kaddudu ogituulamu bwoti nega nti nayo sheekhe kyeva ekuyita mu lusheekhe nega nti sheekhe taali oliwulira tiye genda okwate ku mudu n'osaba omudu era ne bagukuwa n'olyokuba omudu ng'omulalu bw'omala n'okomawo neekulera kati ovoga nti bw'obanga otula ku ntebe gamba bisimillah egire egambe nti ono bamusomese dda mbadde muleze naye entebe yonna agyonoonye bisimillah mbagaye bisimillah ekuliisa ebijanjalo nga waliwo ente esaliddwa bisimillah omusiraamu ezi olasoma bisimillah waliwo nedduwa ey'omukifo audhu billah egamba etya nti audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq nti ayi allah ebigambo bye ebyekitiibwa mbiyitamu nga mbyeyambisa
wano wawaawa ekibi kyonna mu bye wakola wengenda okutuula ekyo nkwewogomyemu kinzigirewo. Maama owulidde irimu nkulyaza amaanyiza sikusomesezza bwe mwantuma ebimu bikkuba ebimu obiwulira era ne banno bwe bali bonna. innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahu, kantu kanini nnyako nti sitaani Allah yazikola nga zitulaba ate ffe tetusobola ziraba. inna ja'alna shayatina awliyaa lilladhina la yu'minun, ffe twakola sitaani nga zigenda kubeera ŋŋanzi nnyo eri abatakkiriza. mikwano gyabaki Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. olidde kati Allah agambye akonamu inna ja'alna ash-shayatina, ffe twakola sitaani ne tuziseekawo awliyaa zikwane alladhina la yu'minun, abatajiraki buli mutakkiriza. The best friend we kuno ku nsi ani? Shaitan. Ndaba omusajja omukulu ng'enkya sekukkulu nemunywesa omwenge ng'ate yayambadde amanyi agenda ku lunaku lw'obukulu, enkya akeera kusaba, ne bagunywa n'agwa mu mwanyi. bamuzeeyi ne bamaga nti jjajja agudde, nti bwemuleka oyo bw'atyo buli sekukkulu emusanga eyo. abantu ne bakkanya nti awummudde, naye nga enkuba emuyiseemu, n'ente ye yagisse tamayina gye bagiriiridde. n'omugamba muzeeyi twakuliddeko ennyama, nti nange nabadde mu masanyu gange. awaliwo essanyu nga n'omukolera nkumenye ne feesi eridda megidi, ate agenda okuddamu akawungeezi. awliyaa lilladhina la yu'minun wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. oyo bamubanja esswala ali mu kuggwa, kati oyo ayinza okusaala, ayinza okuyimirira mu sswala. oludda engulu n'agamba nti enkuba yampiseemu buyisi bweti, emikolo gyonna ngikoledde wano longo koleshoni, eyabadde agenda okusaba gumukubye enkalu sitaani ne zigaa nti omulengera oyo ye yawedde dda, tugende ku naafi. naafi bagenda kapiira kasingo, naye ayinawo munne. mukubire munne essimu taliiko, n'owulira ennaku ng'okuba takwata ate eyitamu, mugenda kusaala. sekukkulu ekuyitako nga toyenzeeko, ate oli mufumbo omwaka gukusaze. sebo ffe abannayuganda wemalawe ogwo wemalawe ejja kufa kuwewuunya. owemalawe ye buli kaseera kati bwensiya bwengandala sebo gwoli wa Kamuzu Banda. kubuulire ndi ku baana ba Museveni, Kamuzu Banda tusonyiwe, oba oli wa Bashiri bwekiriba esibikiri ku budde bw'amagalibi munno omukubira mbu munno Allah gyayita shaitaani gikubira essimu eyitamu tekwata. ne Mungu n'amala akuvaamu n'agikwata nga neetiwaaka teriiwo awo wonna. ghadabun ala ghadabin fabaawu bighadabin. kaakati sikuwulira nti nze nkuwulira, naye funako w'olinnya ng'okola daawa osobole okwendako olunaku luyita. simanyi olina bw'olinabo nti nkuze nkuwulira. saitwani nekyakalanya kaneetiwaaka akako ekulabira eddala oli siriyasi oba oli mukwano gwayo baledda paka lwega nti bate bawuliziganye. kati awo nkuwulira akulagira maarufu oba akulagira ki? inna allaha la yuhibbu almufsidin tilka ddaaru al-akhira. ennyumba eyo gyowuli ate nno oyo sigambye sekukkulu naye atayinza okuba imaamu ku yiddi nga yeyakusaazizza. omuzimba bwe yaali wano yeewunya bwewunya. tilka ddaaru al-akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. eyo ennyumba twagikolera batayagala kwonoona ku nsi. oyonoona oba toyonoona. imaamu yatusaazizza yiddi n'okuba takbiira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar akamwa ke kamu olweggulo kakubira saafiina essimu nga togikwata lwaki temukwata ssimu ekyekiisa mobayiro kubanga weeri woobeera nti seeka nsaba kunsonyiwa bw'osonyiyibwa bazze mufradaati mobile dictionary zivuddeyo mbadde mutoyi nti mashallah ayogedde ekimusonyiyisa ogenza okuba nga ndi mutoyi n'agamba mashallah awayitago mashallah ndikaakati obadde ogamba oti ati abuuza ki oli wa wano aba ategeeza ki kumuleetera Qur'an osome bakole ki ekya Allah oba ekya shayitaani ku lunaku ki olweggulo ku makya yabadde musiraamu ng'akubiriza abantu kutya ki kati ate yakola ki ate n'oyo gwayonoonako basadde naye ono muzimba bwafa yawadde kutuba yagikoze eki yagiwulidde ono ayenda negobendako bonna babadde mu kutuba ki kati n'omukazi kati omukazi n'amala abamu obutabuligi namuga naye sheekh siga watusaziza n'ogamba bwoti sheekh agamba ki oli mukiise mulungi olwaleero inshallah ebyo byetusobodde okusomako tulina safaari byetugendamu katusoma akatabo bwe biri oba si bwe biri Allah atunyumiza amazima oba nedda atumanyi oba tatumanyi ala ya'lamu man khalaqa yannemye kututegeera nga yeyatuleeta wano yatutonda wallahi buli kyayogera nga bwakitwogerako bwe kiriki bwe kiba tekikuliiko olinako ekirala naye toyinza kusumattuka byonna tayinza kwogera kino bwe kiba kiganyi wakiri onoobeera mu riba naye ng'ojjukira nti alladhina yakuluna riba abali ba riba la yakuumuuna oba baagirya daruura oba baagirya biki tebajja kuyimirira busimbalaala nga bwe tubeera mu swala nga tuli ku kiyamo wali ogezeeko mu kapiira abantu nga bangi nga bali mu kapiira balaba banyumirwa ne muvaamu munnaabwe alina ensimbu n'agwa wali okirabyeko ku kiyama abaki abali ba riba enyimirira gye bajja okuyimirira ne bannaabwe yakwewumiza bigwo la yakuumuuna illa kama yakuumu alladhi yatakhabbathu shaitaanu min almas omuntu saitwani omukulu w'ensimbu nga yagudde ekigo oyinza okulowooza emimwa agiruma amannya agaluma yenna anoobuka feesa agikubawo sitaani yatakhabbathu shaitaanu min almas abali bariba bwe batwe bagendawo ogenda kubalaba nga nti ate onangwira nti banka ebadde sentinary ate balinda babagwange eyo stambiki ate bank of baroda abo bazungu be bagwa opportunity finka equity ng'ebigwa ebiri muli yatakhabbathu shay la yaquumuuna enyimirire eyammwe tegi walabyeko omuntu anywedde omwenge nga ayimiridde tabalansinga agira nagira ne bwati olwo nga bagenda naye okuvaawo n'alyoka kallazi la yaquumuuna illa kama yaquumu allazi yatakhabbathu shaitaanu min almasi abo bo baakubeeranga ku ttaka nga begiraki beesundanga abaaki ab'ensimbu zalika lwaki bano ate babonerezebwa nga tetunatuuka n'eri tukyali ku layini bewumoggolanga gwo zalika biannahum qaalu innama albayu mithlu riba lwantegeera mbi okugira bizinensi zaabwe riba ne bagifuulanga ki obusuubuzi obulala wa ahalla allahu albaya wa harrama riba Allah bagambye mwe mulaba bifaanagana kale siganye bifaanagana naye ekimu sikyagala njagalako kimu njagalako ki kubifaanagana njagalako bayu arriba ebifaanagana bwe nnondako ekimu biba bikyafaanagana ahalla allahu albaya bwe biba bifaanagana nga mumulaba abali badde bagamba innama albayu mithlu riba byebimu magoba ku magoba naga nti kati ebiba bifaanagana njagalako kimu wa ahalla allahu albaya wa harrama arriba ribeere haramu ebifaanagana noozeeko albay yagenda bifaanagana njagala ku kino
kino nkiganye munakiteekawo lwa mpaka ntujja kiteekawo mukkiriza nti mulinde ebigwo kati olumulwa Allah yagaa nti abalya riba babanga abalwanagana ne Allah naki automatically kuba muge ebifaanagana nga njagalako kimu ng'ate nze kinjagala kikimwagala kati temuwanagana nange inama albayu mithlu riba mungambye bayu ne riba bifaanagana ne bagamba wahalla llahu lbai'a kubifaanagana nonzeeko kimu nkyenfudde halaali kyemba mugenda nakyo waharrama riba kino nkiweze temukiryaki timukikola mwe ne mukola kino naga nti akati olwo olutalo lujja kuwunzika nga waliwo kuba biri awangudde munne Allah tali yekka alina mbaga ligenotia ebyawano mu Uganda biyita mmere abaga ligenotia ne federo byemikope twagala federo ati kujja kugala ligenotia tuzze tusoma mu tawhid twebaza mukadde waffe tutangaza ku kigambo shaitan tusaba tugitegeere tugyewale Allahumma omukafiri yani kibuuzo ekyo bwe tunakimalira ng'ofunye ansa olw'okuba ekitabo kino kikwatagana ku nzikiza ate nga ffenna tukimanyi bulungi nti obukkiriza kyekinnyumi ky'obukafiiri ekigambo bukafiiri oba omukafiiri tekisobola kwewalika mu kitabo kino olw'okuba kyekimu ku bigambo ebisinga okuwaawaaza n'okukaayirira amatu g'abamu ku bantu kya buvunaanyizibwa okukiwa akafo kano mbeeko bye nkitangaazaako nga tetunnagenda mu maaso. Ekigambo mukafiiri bwe kyogerwa atali musiraamu aba ategeeza omuntu atalina ddiini oba atalina kyasinza, ate mu nzikiriza y'obusiraamu kitegeeza omuwakanyi nga ye muntu awakanya okusinzibwa kwa Allah yekka n'obubaka bw'omubaka we Muhammad mu bufunze kitwaliramu buli yenna agamba nti talina ddiini n'oyo agamba nti alina eddiini kyokka ng'eddiini ye ewakanya okusinzibwa kwa Allah ye n'obubaka bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uganda twali kiyisi muwakanyi omujemu y'omusiraamu omujemu ne kitwaliramu n'oyo agamba nti musiraamu kyokka ng'akola ebintu ebijjwa omuntu mu busiraamu ng'okusamira, okuloga, okwalula abalongo, okufuuwa emmindi n'ebirala. Olw'okuba abatali basiraamu bo bamanyi nti omukafiiri yatalina ddiini, bwe bawulira omusiraamu ng'abayise abakafiiri balowooza nti ategeeza nti tebalina ddiini oba tebalina kye basiiza. So bo abasiraamu bamanye nti ekiwonya omuntu obukafiiri si kuba nti alina eddiini oba nti alina kyasinza, wabula ekimuwonya obukafiiri kwe kuba nti eddiini gy'alimu ntuufu nga n'ekyo kyasinza kiteekeddwa okusinzibwa. Singa omuntu asinza muntu munne ne bw'aba nnabbi oba n'asinza malayika oba ejjinni oba enjuba oba omuti oba ensolo oba ejjinja oba yirizi oba ekintu kyonna ekitali Allah, oba n'asinzaayo ekimu ku ebyo nga bw'asinza ne Allah, omuntu oyo obusiraamu bumuyita mukafiiri nga tebufuddeeyo yeeyita musiraamu oba mukatuliki oba muprotestante n'amadiini amalala. Bye bali bangi. Singa tukkiriza nti buli alina eddiini oba kyasinza ali ku kituufu, olwa abatonzi bali bameka? Ddala waliwo obwongo obukkiriza nti amadiini agali mu bikumi gonna matuufu era nti Allah asiima bye galiko? Gwe tolaba ekibuuzo Nabbi Yusuf kye yabuuza abasibe banne ababiri mu kkomera nga tannabavuunulira birooto byabwe? Allah atunyumiza ku ye nti billahi minash shaitanir rajim,
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار abange mmwe basibe bannange mwembiriri mbabuuza bakatonda ab'enjawulo abasaasaanye abaawukamuyawukamu be balungi oba Allah oy'omu omukasi omuntu bw'agamba nti ndi musiraamu ate n'asangibwa ng'alina essabo oba ng'agendayo mbu okumalirayo ebizibu bye oba nga mulogo oba ng'alina ebigali wansi w'ekitanda oba atenga oba entanga mu mulyango oba ng'ayalula abalongo oba ng'agema enkuba oba ng'afuuwa emmindi ey'eddogo oba ng'asinza nabbi Muhammad oba nabbi omulala yenna na bw'aba asaala obusiraamu bwemuyita mukafiiri nga tebufuddeeyo ku kusaala kwe wadde okusiiba kwe wadde hijja ye yadde erinnya lye emirimo egyo n'emirala gigasa oyo yekka eyamenyawo okusinzibwa kw'ebitali Allah byonna n'ayimirizaawo okusinzibwa kwa Allah yekka. Mu ngeri y'emu bwe tusanga omuntu ng'asinza nabbi Isa Yesu nga gwawanjagira amuyambe oba Biikira Maariya oba Yuda Taddeewo oba Mwoyo Mutukuvu oba akabumbe konna oba ekintu kyonna ekitali mutonzi Allah oba ng'agamba nti Katonda ali omu ku basatu tumuyita mukafiiri na bw'aba nga yeerowooza okuba omusomi. Ate omutonzi ateekeddwa okusinzibwa yekka ate ng'asinzibwa buterevu so si kuyitira mu kintu kyonna kubanga awulira nnyo era alaba nnyo era teyeetaaga kintu kyonna kumuyambako kumanya mbeera z'abaddu be. Omuntu asinza ekintu kyonna nga yeerimbika mu kuba nti ayitira mu kiyitire okutuuka eri Allah, Allah yamwesamba era n'alaga nti mukafiiri. Yagamba omulungi Allah nti baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim ala lillahi ad-dinu al-khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah لا يهدي من هو كاذب كفار آية 3 سورة الزمر. abange ya Allah yekka eddiini entukuvu kyokka abo abeeterawo ebisinzibwa ebitali ye beekwasa nti tetubisinza okuggyako lwa kutusembeza kumpi ne Allah. Mazima Allah ajja kulamula wakati waabwe mu ebyo bye baayawukanangamu. Mazima Allah taluŋŋamya oyo omulimba omukafiiri. N'olwekyo omuntu yenna asinza ekintu kyonna nga yeerimbise mu kuba nti ayitiramu kiyitire ng'asaba Yesu ebyetaago byabwe ng'abasaba Yesu ebyetaago byabwe abalaajanira Biikira Maariya abayambe oba abasaba Mwoyo Mutukuvu oba Yuda Taddeewo oba abeenenyeza bafaaza ne basaba okubasonyiwa oba okubassaako emikisa oba abasaba n'okusaddaakira ebibumbe oba abasaba abamalayika oba abasiraamu abalongoofu abaafa nga bannabbi ye ne bw'aba nabbi Muhammad Allah yakirambika bulungi nti akola ekyo aba mukafiiri nga aya eyo waggulu bwe tugirabye oba bw'ogiraba. Okumanya ekikolwa ekyo kya bukafiiri nnyo kirimu okukkakkanya omutonzi Allah okumufaanaganya ebitonde anti omuntu omukulembeze ye yeetaaga abantu abamuyambako okumanya ebyetaago n'ebizibu byabo bakulembera n'abakulemberwa be beetaaga abantu ab'okubatuusiza eri oyo abakulembera kubanga ababukulembera tebalina ngeri gye bayinza kumanyaamu bizibu byabwe okuggyako nga beeyambisizza bakayungirizi. Mu ngeri y'emu abakulembera olw'emitima gyabwe emirwadde
n'okweyagaliza bokka n'okufuna n'okufa ku b'eŋŋanda zaabwe bokka n'olw'obukambwe bwabwe n'okwekuza n'obutaagala kwesembereza be bakulembera abantu babatya. Awo ne kyetaagisa omuntu alina enkizo eri omukulembeze oyo okumutuukirira n'okumumatiza n'okumuteekamu okusaasira eri oyo akulemberwa asobole okuyambibwa. Ndowooza mulaba waawo. Byonna byanfuna ndaba abasiraamu mu Uganda tulina batono okuggyako bamu Zimbabwe. Nze ow'ezimbabwe kambasomere. Naye ye omutonzi ow'ekitiibwa Allah bw'ato si bw'ali. Amanye ebizibu by'ebitonde bye byonna. Si bantu bokka ebiri okumpi ennyo era abiri kumpi nnyo era awulira nnyo. Teyeetaga muntu kumutuusaako mawulire gonna gafa ku bitonde bye. Ye nannyini kusaasira era ye yatondera mu bantu okusaasira, n'olwekyo teyeetaaga kitonde kyonna kumunnyonnyola na kumusikiriza alyoka afuna okusaasira eri ebitonde bye. Kati bwetaavu ki obw'okuyitira mu kintu kyonna okutuuka eri Allah? Ye abo bakayungirizi abantu bebeeterawo bagezaako kubuulira Allah ebyo by'atamanyi mu nsi ye gye yeetondera gy'alabirira. Mulowooza ki ku kigambo kya Allah kino eky'ekitiibwa? A'uuzu billahi minash shaitaani rrajiim. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون. Nebasinze ebyo ebitali Allah omutonzi, ebyo ebitasobola kubatuusaako mutawaana gonna wadde okubagasa. Ne bagamba nti abo be bawolereza baffe eri Allah, bagambe nti mutegeeza Allah ebyo by'atamanyi mu ggulu oba mu nsi. Yayawukana Allah n'asukkuluma ku ebyo bye bamugattako. Ate kino billahi minash shaitaani rrajiim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Abaddu bange bwe babanga bakubuuzizza bagambe nti mazima nze ndi kumpi nnyo nabo, nyanukula okusaba kw'abansaba yenna singa aba ansabye. Kale bannyanukule n'okugondera amateeka gange era banzikirize balyoke baluŋŋame. Tujja kukomaawo. Alhamdulillah. Allah tumwebaza, twebaza omuwandiisi. Baneenoonyeza nabantu baguleka ebigambo ebyo webiwulira birina omusiraamu gwe birese mu muzikiti, naye obutamanya tebugenda tukubya. Twebaza abaana bawandiika ebintu ebyo, oba oli awo tuyinza okufa nga tuli basiraamu. Ne bw'aba nabbi tebamukozesa, toyinza kusaba nabbi kutuusizaayo obubaka bwo. Allah wetuukire ekigambo kikulu, naffe ekibookoze kyali nnyingi. Mu buwangaazi bw'owangadde oli wa mawulidi, wali owuliddeko ku luyimba olugamba ya Rasulallah ya sanadi anta maksudi wa mu'tamadi bi rasulillahi wal badawi ورجالي من بني العلوي يا رسول الله ونوزن باب المبيك معتمدي برسول الله والبدوي ورجالي من بني العلوي الشريك يني وبولد يا رسول الله يا سند nga Allah chamutadde ebbali nesigamidde kuggwe. Sanad ya Rasulallah ya sanad Allah muteeke ebbali. Tebalina njawulo n'Abakatoliki.
oluyimba lwa kikatuliki ya rasulallahi ya sanadi gwe neesigamidde allah muteeke ebbali anta maksudi gwe kiruubirirwa kyange gwe mulamwa gwange anta maksudi wa mutamadi gwe nkondo alamadi fi amadin anta mutamadin gwe nafuwa gwe nkondo kwenkwata nenywera birasulillahi tulina kuyita mu rasuli wa rijali min bani lalawi n'abasajja abawagira ali ngaffe abashia ettaali nebivuga rijali min bani lalawi alalawiyun bebashia baleeta wano emintu ezo ababayamba okubajjako kati twokya obutimba bw'ebyennyanja ebitaneetuuka musobole okuvuba empuuta ki n'obwato ne tubwasa kati ebyennyanja twagala kubamu ebibikooye anoluzimu kumuuha ebintu tubibasibeko lwa mpaka wa antum laha karihun nga mwe temubyagala mwana ebiwantu byawandisa obiwulidde anta maksudi wa mutamadi birasulillahi walbadawi warijali min bani lalawi fetuyita mu basajja abaali bakkiriza mu alawiyun ba ali basajja batuka ku ddaya lyagala okusinza ali ewulidde sheekh tetufutyanka bufutyansi bintu byammwe mufune ababibavunulira abatali ffe kyenagamba nti banne tufunayo omuntu eri mu bannaffe aveeyo ajje ku leediyo avunule ebintu byabamuzeeyi olaba bamamuzeeyi banaabisigalamu bambi baagala naye balowooza tubalinako empalana ntwala 10 wegiri ejange bajje bavunulira abantu abo ffenna gwe wezimbabwe naffe abantu abakulidde wano ani atabeerangako mu dduwa ne bagamba ila hadrati lmustafa sayidi sallallahu alaihi wasallam hadra ish alhadra ya ima hadra eyinza okuba ttayito bakikozesa nti nga tusinzira kuwa ekitiibwa ani sayidi sallallahu tuyita muwa ekitiibwa hadra oluusi hadra kitegeeza okujja nti owekitiibwa nga bwali watuuse alfatiha tutandike nga naffe abasomyeko tukkiriza bakadde baffe bafiire ku ebyo muve ku bezimbabwe affe abakulidde mu bino kuba byetwasooka muntu wezimbabwe talina kyabimanyiko ffe abaawano tukkirize tufe nga bamuzeeyi tetubabuulidde tuba tetubalyazaamanyisa olwo njawulo eki wakati waffe nabo katulekeyo okulya enkoko naye katwogere ebinyobwa tebijja kututta alfatiha bonna bambi nobanuga nti nateekamu akayimba nakuba n'endulu akayimba gatta byenjogera gatte ne sheekhe byawandiise tuli basiraamu ya rabbi bilmustafa ate noolwo olwoha ya rabbi bilmustafa bawazifa basoma ya rabbi bilmustafa balig maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بنا مولدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ngatugamba ya rabbi bilmustafa nga tuyita mustafa wenajawo kinaganga tuyita mwana wo yesu kabakube mmwe tutubafuukidde ekizibu bali bamuzeeyi tilka umma kad khalat bamuzeeyi baafa tewali ababuulidde naye gwe otegedde ennaasi saawa 8 subhanaka allahumma bihamd nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin